Isaac Aseru. 18. Olabikiramu. Omulabi. Ne Sonko Shafik. 13. Yoyo. Then waliwo Katereka wali. Kibakoche. Alors, tutubere no bugembe. Deo Gracias Karungi. Rasta. Mpunze muri ku TV. Mulala tani. Ali mutwama. Sokali. Sinze nsazeewo naye tukole ripoti. Tukole ripoti. Bakyusizaamu ku budde ku mpiira gino egisembayo. Empiira nga girina kutandika saa 9 era communication eyo neekolebwa mu masaza gonna. Nze nga match coordinator budde twabukutte twatuuse mu budde saawa 3 nze nabadde ndiina ne baleefali ne bajja. Tugenze okutuuka ku saawa za waliwo gye tuyita countdown. Obudde bwayo ne bweyongerayo okuva ku 6 we twagitegekedde ne tutuuka ku saa 8 nga njogereganya n'abaamawogola bwe bansaba twongezeeyo. Tutuuse era okugikola nga tebaliiwo. So kati tugenze okutuuka ku budde omupiira ogulina okutandika nga ssaza mawogola tebannatuuka. Eddakiika eziba zibaweebwa nazo ne ziyitako nga tebannatuuka. Ne zibadde saawa 10 n'eddakiika 10. Saza mawogola ne batuuka mu kifo awalina okusambirwa omupiira. Naye si ku saawa sambirwa. Naye batuuse awalina okusambirwa omupiira wanerakayi ku PTC kuba mbaddeyo ku gate okulaba nga nteekawo embeera ey'obutabakaluubiriza ku mulyango bayingire mangu. Nawali obudde mpulizaayo nga njagala babate mangu. Naye bagenze okutuuka ng'obudde buyise. Omupiira y'ensonga lwaki tegusobodde kugenda mu maaso. Olw'okuba nti bannaffe abamawogola batuuse kikeerezi ne tutasamba. Tutuuse leeti olw'ebizibu ebiteebereka, bizibu by'entambula, naye obwedda tujja tucommunicatinga. Naye ate era nze mbadde sinnakimanyako nti omupiira gwabadde gwa ssaawa 9. Omupiira nabadde mmanyi gwa ssaawa 10. So ntuuse wano ku ssaawa 10 nga nkimanyi nti nkyalinayo eddakiika 45 bwe bayinza okunjirako obubonero. Nayinza okutuuka wano ebintu nga bikyuse, omupiira gwa ssaawa 9. So nebaza nnyo abawagizi n'abasobodde okufacilitatinga ttiimu y'amawogola okutuuka wano weetuuse. Embeera y'omupiira obutasambira olwaleero nze nga nze kooki tekinkoze bulungi kubanga ttiimu mbadde nagitegese bulungi ng'era erina okusamba omupiira gw'olwaleero. Bannaffe batuuse leeti ate kye tusobola banenyeza bayinza okubeerawo obuzibuzibu obubaddewo naye ng'omupiira gyadde gyakutandika saa 9 gyonna egy'olwaleero egisembayo mu kibinja. Naye batuuseemu leeti ate nga baleevu balina amateeka agabafuga nabo ne basobola okumala omupiira nga mawogole badde tennabakutuuka. Naye oluvannyuma ezze naye nga tekikyasoboka kusamba mupiira. Embeera y'omupiira gw'olwaleero tetusanyudde bulungi kubanga twali tulina abantu bazze okulaba omupiira balabe abaana baabwe basamba batya. Naffe tubali tugwesunga naye bwe guti bwe gutambudde
nenze mu byonna njagala okwebaza abatendesi kubanga ffe kooki okuba twava ebuweekula abaana bafadde mu nkambi nga basamba bakola practice kakati era bwe tukedde ku makya ne tubeera mu kisaawe ne tuyingira mu kisaawe essaawa 9 nga bannaffe tebalabiseeko tetujja banenya nnyo bayinza okuba nga badde balina ebizibu ewe buti omupiira bwe gutambudde njagala okwebaza nnyo abakulu abadde ku ttiimu ya kooki. Omupiira gwa leero tegusobodde kubaayo olw'ensonga bannaffe ab'emawogola tasobodde kutuukiriza kujja mu budde bwe tulina sambira mu mupiira guno gwali gwena kutandika essaawa za 9 naye zituweze essaawa 10 nga tebannalabikako essaawa nnamba. Mateeka gatugamba mu ddakiika 45 first half okuggwa nga tebalabise ttiimu eyo ebeera nga omupiira tegujja kusobola kubeerawo. So n'olw'ensonga eyo njagala okugamba abawagizi ba kooki nti guno omupiira wo tegusambye gwe gwadde gusembayo mu bibinja